Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku olwenyagali tulabe enfumba gy'ofumbamu omuceere ogwa boilo. Tugenda kufumba kika kya supa gwe tugenda okufumba. Teeka amazzi mu sefuliya. Oba ogenda kufumba omuceere ngenda kufumba kiro egendamu ebikopo 4 eby'amazzi. Kwesezza gookya genkwesezza. Teekamu obutungulu mu mazzi gaffe ago g'otadde mu sefuliya. Oteekemu ne ku nnyaanya boilo. Oteekamu ennyaanya ntono nnyo mu muceere, teekamu obunyaanya nga butono mu muceere. Bw'oba olina omudalasini guleete nagwo mulungi nnyo mu muceere ogwo gwa boilo, wamu ne rosemary oyo mulungi nnyo. Rosemary tukozesezza buti nga tubutereezezza bulungi, wamu n'omudalasini tukozesezza bw'obajja obutontono. Oteekemu n'omunnyu. Bw'omala bikkako amazzi gaffe gaddemu gatokote bulungi. Bwe gatokota teekamu omuceere ng'ogwozezzaako. Tufumbye supa gwe tufumbye omuceere ogwa boilo. Ka boilo akagenda okuwoomera ng'okalyako ate kayambe n'omubiri gwo. Fumba akaceere ka boilo. Beera ng'ogutabulamuko guleme kukwata wansi. Bw'oba wakaguteekamu n'obikkako ne guteeka okutokota gutabulemuko guleme kukwata wansi. Kati bw'olaba nga gutandise okulabika kungulu amazzi gakendedde gutabulemu nga bw'olaba. N'oluvannyuma beera ng'oguggyako okendeeza amanda. Omuliro beera ng'oguggyako ku ssigiri. Bw'oba olina akasaniya kakadde amanda gateeke kasaniya waggulu ku ssigiri lekako omuliro nga mutono. Jjukira omuceere ogwo gujja bbugumo. Omuceere gujja bbugumo guba gujja kujja bulungi nnyo. Bw'obikkako bw'otyo ng'otadde amanda g'omuliro waggulu nga ne ku ssigiri ogatoddeko beera ng'ogutabulamu n'oluvannyuma ddamu obikkeko bulungi nnyo. Awo guba gumaze okujja. Just kukala bukazi gukale bulungi nga bw'ogulaba. Tubadde tulaba enfumba gy'ofumbamu omuceere ogwa boilo. Beera ng'ogufumba bw'otyo. Mulimu abantu abalina endwadde ez'enjawulo. Bw'ofumba akaceere ng'ako nkafumbye mu nfumba ya boilo n'oteekamuko n'ebyo guba gujja kuyamba bulungi nnyo omubiri gwo. Beera ng'omuceere ogufumba bw'otyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.